Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira nkwebaza gwe eyanyiga akadde okubanga ofuna notification gwe ya subscribinga era nga buli ssaawa commentinga era likinga stories zaffe ze tuba tutaddeyo ekyo kyokola okola ky'amaanyi era mu maaso awo nga story ewedde ngenda kuba nkutumirako naye ng'olunaku olwaleero tulina emboozi ey'enjawulo waliwo omwami eyeetaaga obuyambi okusobola okuba nga ayamba famire ye naye okuba nga ataasa amaka ge kale yagiwandiisa mu luzungu nengenda gezaako giza mu luganda tusobole kubanga ffenna tugitegeera. Omwami yonna annyonnyola nti olunaku olwasooka osinkana gaayi ono mu nju ye yatya nnyo kuba lwayi lwaggulo yatya nnyo okuba nga amusinkana ne mukyala we mu nju naye mukyala we yamukonvinsinga nti ono Kizibweewe from the paternal side nti ono kazini we oba Kizibweewe okuva ku side yani ya taata oba kisegeera era omukyala yeeyongera n'amugamba nti lwakuba mbadde mmaze emyaka 6 nga simulaba so mbadde excited okuba nga bambi namulagiridde najja okusobola okuba nga atukyalirako. Omwami yonna annyonnyola nti we yali yakayingira mu nju omukyala yamugamba ebigambo bino nti bba wange sisinkana Kizibwe wange gwe maze ebbanga nga sikola ki nga siraba era yazze kumbuzaako era abeerewo ka katono we kati for a short period of time then akole ki agende ngaawo abimugamba omwami yakayingira ki abimugamba omwami yakayingira mu nju naye omusajja onna annyonnyola nti mukyala we yali tamulimbangako era teyalina nsonga lwaki amudawutinga kubanga baali bamaze ebbanga ddene bonna nga era mukyala wa mumanyi bulungi talina kyamukweka naye omwami yonna annyonnyola nti ebintu byonna ebyakyukira nti time yatuuka nti baali balya dina oba baali balya ekyeggulo baali balya ekyeggulo naye agenda otunuulira omwami ono nga alina engeri gy'atunuuliramu mukyala we etali nnungi balina engeri gye baali beetunuulira nga amaaso gaabwe engeri gye baaga exchanging nga yali ereeta suspicion oba omuntu okuba nga akubuusabuusa lwakuba omwami yonna annyonnyola nti mukyala we yali amwesiga nnyo kyekintu kyasinga okuliriza mu mbeera eno nti mukyala we ono yali amwesiga nnyo nga tasobola kukola ki kumulowooleza kintu kyonna era ayongera n'agamba nti olunaku olw'enkeera yagenda n'akola era n'akomawo n'asanga omwami ono mu nju ye lwakuba akugamba nti yatandika owulira nga talina mirembe oba I started feeling uneasy ng'awulira talina mirembe mu nju ye kubanga ekyo ekintu ndowooza ffenna tukimanyi waliwo otuuka ng'oyagala obeereko ne private time ne mukyala wo oba ne famire yo nga tewaliiwo nnyo bantu si nti oba toyagala bantu naye waliwo otuuka ng'oyagala obeereko nabo bokka. So omwami ono kyatuuka nga kimumalako emirembe buli walaba ono gaayi naye nga gaayi ye yakikiriza dda nti omusajja ono ali mu nju ye Kizibwe wasiwani wa mukyala we kuva ku saidi ya taata we naye omwami ono teyakoma ku ekyo era olunaku enkeera n'agenda n'akola nga watera okukola emirimu gye naye yali ku ofiisi ewe n'afuna ekirowoozo n'agamba naye lwaki sikubira ku sisita ono omuwala osegeera era agamba nakubira sisita wa mukyala wange nkonfaminge oba balinayo Kizibwe waabwe waatyo owulira kati mukuba essimu sisita wa mukyala we n'amugamba nti amazima matuufu sisita we n'agamba amazima matuufu simanyi naye kyemmanyi tetulinayo Kizibwe yenna ku saidi ya taata waffe tetulinayo Kizibwe yenna ku saidi wa taata waffe. Sisita mukyala we n'agezaako baako ensonga z'atereeza ng'agezaako munnyonnyola nti tekiriiyo era oyo tamumanyi oba okisegeera kati omwami n'atandika okukyankalana ate n'atandikira ddala okuraisinga
suspicion kati awo ekintu ky'obwesigwa ne kigenda nakikola kimuvaamu kuba agamba ali agala nnyo omukyala we era ng'amwesiga nnyo. Kati bwe kimala omuvaamu atandika okulondoola ono omukyala nga takola takimanyi. Olw'ensonga omukyala yakozesa advantage nti omwami we amwagala nnyo era tasobola mubuusabuusa. So nalowooza nti omwami we buli kye yamugamba nga yakasinkana oyo omusajja Munju kiri final and complete, kati tagenda kuddamu mukola omwami yonna annyonnyola nti I started spying on my wife, oba yatandika onoonyereza ku mukyala we naye ng'akozesa nagamba nti yatandika okwagala otunula mu ssimu ye alabe biki ebikola ebirimu naye nga tafuna bulungi chance oba okitegeera. Naye mukyala we lumu yagenda mu kiyigo okunaaba, essimu n'agireka mu kisenge. So omwami kye yakola ye yalinga advantage ye okusobola okukeberamu eno essimu. Yagamba nti yali takikola kubanga yali respectinga privacy ya mukyala we, essimu si kintu kikulu mu famire yaabwe. Kyovola nti n'omukyala yalinanga confidence okuba nti asobola ogirekawo nga teri muntu n'omu akoze nga asobola ogirekawo nga teri muntu n'omu agikebedde nga tewali buzibu bwonna oba okitegeera. Kati omusajja annyonnyola nti omukyala ono mukyala we asanga message, omwami asanga message mu ssimu ya mukyala we nga message zino ziraga nti mwalimu obubaka obulaga nti tumulinda akole tumulinda agende, then we can have life oba okitegeera titumulinda agende then we can have life oba okitegeera. Nga message teriemu naye nga kiringa sequence oba bakiyita batya nga kizze kyeddiŋŋana ng'alinga agamba nti bulijjo betextinga omulinda akole aveewo then bakole emirimu gyabwe gye batera okukola ewaka egy'okwegatta. Ompulira omwami yeeyongera mu maaso n'akugamba nti yatandika okuba nga talina mirembe, yawulira ng'aweddemu amaanyi kubanga ali takisuubira mu mukyala we, era olunaku olwo lwamugendera bubi nnyo ku ofiisi gye yali akolera ng'awulira obusungu naye nga taagala kimugamba, kimuli ku mutima. Era omwami ono kye yakola n'addamu n'akubira sister we oli omuwala wa mukyala we. Kati sister wa mukyala we n'amuwa idea n'amugamba kye tuba tukola tugende waka like sister wa mukyala we ajje asinkane ono omwami bagende waka balabe ono omusajja oba ye ebyaddala kizibwe waabwe oba nedda. Era sister we omukyala kye yakola najja n'asinkana bawo omukyala we waka ne bagenda ewaka. Naye omukyala we waka yeekanga nnyo laba sister we olw'ensonga nti yali akimanyi ekituufu nti ono omwami tabangako kizibwe waabwe ate tabangako mu famire yaabwe, owulira. Era bano ababiri olwatuuka ewaka bali tebabasuubira kudda naye bajja omwami annyonnyola ssaawa zaalinga 8:09 ez'emisana kuba ye yali amanyidde kudda waka ssaawa nga 3:2 ez'ekiro. So kati we baatuuka ewaka omwami annyonnyola nti tebagenda direct waka ku luggi biki, agamba nti nasookera mu ddinisa. Naye ekyamwewuunyisa nti yalaba mukyala we nga bamukoze nga bamuleze, kati najja n'akonkona ne ku luggi. Kati ne bapapa, waliwo awo okupapa abali mu nju, mukyala we n'oli omwami gwe yeeyita cousin, ti waliwo okupapa mu nju okujja okugulawo. Agamba waliwo awo akavuyo kwetereza biki nga kiraga waliwo ekibadde kigenda mu maaso. Olwaggulawo sister we omukyala ono yekanga olaba sister we, era omwami annyonnyola nti baatuula mu nsonga ezo era ogenda okizuula nga ono omwami tabangako cousin. Omwami ye yali mu kisenge nga takimanyi nti byayonoonese dda, era omukyala kye yakola yatandikirawo kwetondera bbaawe, yatandikirawo mwetondera nga sister we amaze olaga amazima amatuufu nti amazima amatuufu ono tabangako mu famire yaffe, ekyo naawe okimanyi, oli mu bwenzi
ate ng'olina omusajja ewaka ate oyendera mu maka ge. Naye omwami ekizibu ky'alina kiri kimu, ayagala nnyo mukyala we. Oba okitegeera? Mukyala we amwagalira ddala ate taagala luzinga famire. Ebiddako teyabyongeddeko, naye ekintu ekisinga obukulu ky'abuuza era kyayagala, ayagala abantu bamubuulire, bamwe ku magezi nti mukyala we amukolere ki? Mukyala we amukolere ki? Kuba amwagala nnyo, amwagalira ddala. Kyova olaba nti asobodde okubeera naye ebbanga ate ye alaga nti taagala kintu kyonna kukola ki? Kuteekawo mbeera ya separation. Naye ate kino ekintu mukyala we kye yakola kyali kinene nnyo. Abuuza ekibuuzo nti waakiddamu? Kuba olaba yasobola okukikola nga tamutya namu. Waakiddamu? Kati ekibuuzo kye kiri nti amwesonyiwe oba ensonga bazoogereko bakijjewo kiggwe. Gwe yonna gy'oli ku Projan Media TV osobola otuwa endowooza yo, tusobole okuba nga tuyamba omuntu nga we nabagambye nti ffe wano tusharinga different things ebigenda mu maaso mu ggwanga. Tuba twogera ku mbeera z'abantu, tuba twogera ku social media information, tuba twogera ku current affairs ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bamuyitaani ono Agnes Nanzizi from Saudi Arabia, we bali kubeera ku Projan Media TV. Otuko Brian, Freedom Victoria, kakinina nange nsonyiwa nali manyi wagenda kumbe wakyusa linnya. Ramula Nabukalu we bali kubeera ku Projan Media TV. Sylvia Namulindo we bali beera ku Projan Media TV. Jamila Khalidi, Vico Juliet, Exclusive with Facts, Nachiyo Wateo we bali beera ku Projan Media TV. Namuli Winfred tukwagala nnyo kakinina. Nanziri Helen, Fiona Natukunda, yes mwe bali beera ku Projan Media TV. Princess waliwo Red Raw, Queen Kabatesi, Galaxy, Winfred Mulindwa, Karungi Mariam, Prosi Bakuyira. Kale mwena tubagala bali ku Projan Media TV. Christ DA mwe bali beera ku Projan Media TV. Naye tuyambe omwami ono tusobole okubanga ensonga zino tuzibeeramu tumuyambe bambi. Story nga bwezi ngenda kuba interactinga n'abantu. Gwe oba olinayo story ngenda teekaawo ennamba y'essimu obenga osharinga naffe tugisharinge n'abantu tusobole okubanga tubako ne solution gye tukuwa.